Embeera ya Brisha Cash e Dubai egootaanye. Ono nno omwana muwala ku myaka gy'emito bambi naye agudde mu lusuubo lw'abo abagwa mu mukwano ne gubakozesa ebintu eby'ekisiru. Sigenda kugamba bya kisiru kuba ffe abaana abawala ebiseera ebisinga bwe twagala twagaza mutima ne twagala ffenna ne twemalayo, naye ate ng'ebiseera ebisinga twagala abantu abakyamu. Twagala abasajja abatumalira obudde. Omusajja nga takwetaaga wabula ng'akwagala bwagazi. Oba ekyo ekintu mukitegedde? Osobola okubeera n'omusajja ng'akwagala bwagazi olw'okuba alina byakwetaagako, olw'okuba alina byakwagalako naye nga takwetaaga. Omuntu akwetaaga y'aliwa? Omuntu akwetaaga yoyo atalina kyakwetaaza naye nga ayagala okubeera w'oli, atya okukulumya, awulira bw'aba tali naawe tobeera safe. Era ng'omuntu oyo ajja kukola buli kimu obeere wuwe, oba omusobezza oba tomusobezza ajja kubeerawo. Naye omuntu akwagala y'aliwa? Nti oyo omuntu wakaseera buseera leero asobola okwagala enkeera ne yeekyanga n'agenda. Omukwano gwammwe ne gukomaawo ewatali ensonga oba lugambo nga oli aluleese bye batalinaako mitwe n'amagulu ye n'abikkirizaawo amangu ago n'atambula n'agenda. Lwaki? Igwa kutwala nga option. Oba wooli oba toliiwo, yajja kusigalawo, ajja kubeerawo, ayingizewo abantu abalala mu bulamu bwe. Abo nno be basajja. Kakati Brisha Cash abadde tannaba kizuula, wabula bwe yakizuula n'akisalira amagezi nga bw'ogenda owulira mu katambike. Era bwe twogerera Jaaka mukyawe wajjo. Yenze Sheila Adita akutuusaako videos bwe ziti. Ky'olina okukola weeyongera subscribinga okwate kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo, ate era teweerabira commentinga nti mu comments zammwe omwo tuyitigamu ebintu bingi. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga webuti. Kindly katusooke tugendeko mu katambi ka mwana muwala Brisha Cash tuwulirize ensonga ye n'abawala nammwe muyigemu ate era tukomewo. Najja ku kyeyo akolima okufaako obufi buli mwezi ogutandika jja bwe mulaba ntwaba okwogera naye. Naye buli nsonteeko message namalanga ewusi bbiri gatanzaamu. Okitegera? Bascreenshotinga ebintu tadde ku status oba na status gye noteekayo asooka kumbulokinga kasitala nga ya mukazi ambulokinga agihidinga. Okugenda bakoleza ka screenshot nene wabirabye nga tebiri ku status naye nga terabitaddeyo. Okitegera? Bw'alaba nga ntuusa ofuna omusaala ng'akomawo abe active nnyo gye ndi. Buli wabajjaka nga mpostinze ku TikTok mmanya salayo wange atuuse. Mmanya salayo wange atuuse. Buli wabajjaka nga mpostinze ku TikTok mmanya atuuse ofuna omusaala. Kitegeera? Nagenda e Dubai Jaaka nga alinayo ekivulo. Ekivulu tekyali kyange. Yesu wakwasa abayo kubyogerako ng'era kikere ne Sheila Price. Naye ekivulu tekyali kyange, kyali kya Jaaka ye nga ye. Okitegera? Since it's business nali twamugamba yo gwe Jaaka business katukumeza pa sente zino wezi ne wezi nze okubeera ku kivulu kyo cause I'm a brand. Okitegera? Naye namugamba Holland is a law ndi Dubai ekivulu kyo batandika okubituuka kiri mu December ngenda komawo for a vacation. Naye okubeera ne vacation mu December male kulonga obudde bukyali naye n'embeerayo n'enninda mpaka ekivulu kyo ekyagwa at least male okwatendinga. When I go to Uganda najja Uganda because of Jack. Nendwalira nayo niyo nesigala nga nkuba obulango nga ndi mu ddwaliro just kubeerawo. Yadde omuntu bwe bwabutaza omwesonga naye just kubeerawo nti omuntu yuno tutuka ku kivulu gye bwe yali manyi namusaba ssente kasema lava ku stage bati tutudde ku stage emmotoka yalimu ssente nagenda okuddamu obuuzabuuza Jaaka aliwa mbuyageze dda mu mmotoka erimu ssente. Nange nze abuuza nawe obufumbo buli we butyo bulinga obwa Brisha Cash ti omusajja akweyambisa bweyambisa. Mu nsi munene mwe tutambulira mulimu abasajja bangi nnyo abalinga Jaaka. Yes, mulimu abasajja bangi nnyo mu nsi muneeno abalinga Jaaka, ebikolwa byabwe n'embeera zaabwe. Be basajja abo abamala obudde be tuyita ba time wasters. Yes, baba babayita ba time wasters mu luzungu. Nti ogenda kubeera naye nga takwetaaga. Ng'akutwala nga oba option. Nga bw'onookera ku makyamu aba tategedde ekigambo option n'ogamba njagala nnyo okwambala gomesi n'ate omushana nawe gubeerawo nagwo osobola okugwambala. Okitegedde n'oba nga tolina buzibu n'obeera ng'oli comfortable n'owulira nti onyumye. Kati nno bwe bati we babeera abo ba likes of Jack. Nti babeerawo basajja abatalina bigendererwa mu bulamu.
yo olunaku lwanyumiddwa akitekinga as a go ng'omuntu amuli mu maaso yenna yasobola okumuwa essanyu nga talina muntu ali specific nti Adita ly'essanyu lyange nga tamuyina nga buli ajja mu maaso ge yalaba nti amusanyusa yalaba ye mutuufu yalaba gw'alina okugenda nabo naye those likes of Jack aba abasajja bangi nnyo worldwide si Uganda yokka Tanzania ogenda basangayo Nigeria gye bali bwangi kababe bazungu nga yo obulamu bwe bwakuzannyisa buzannyisa ali myaka gye egituula wansi afuna omukyala bezimbe wabula egyo emyaka yagenda gikozesa kwebaka kwa Adita afaanana atya Brisha afaanana atya Kemisera ali atya Asha Kama ate mugendayo ali atya gundi woogendayo ate abo abasajja bafundikira nga bawasizza obukazi obunkuseere omukazi akeera ku makya ne yeebaka mu buliri n'amutuma nti wotadda na nnyama tojja kunsangawo ne bakeera ku makya ne bawasa abakazi ababakuba empya ababakuba emiggo ne bakeera ku makya ne bawasa abakazi abazaalira mu maka gaabwe abaana abatali babbe bonno bwe bajja akalwaki nti obudde bwonna buno bwe yamala azannyisa okwebaka abaka ku bawala abakyala be yayinanga okubeera nabo abatuufu abagenda omuzimba atuuke w'ayagala bonna yabakosaakosa dda yabakozesakozesa dda n'abakozesa ensobi ebiseera ebisinga n'abakozesa buli kimu kyayagala n'alaba nga ye ensaagi mazeyo n'alaba nga ye yekontrola w'obulamu bwe bino ebintu n'abasajja tebamanyi ebiseera ebisinga kuba bo balowooza bategeera nnyo naye wetuba tuzze mu bulamu obw'obulijjo teri musajja asobola tegeera kusinga mukazi lwaki nti ffe abakazi ebyo ebintu ebisinga bitutuukako bingi era ebyo ebintu ebitutuukako tuyigiramu nti ogenda okutuuka ku muntu omutuufu ng'omutima gwo gwakoowa dda nga n'okusalawo osalawo mangu nti kiteri musajja kyasobola kukola kikunyeenya bakugambe nti omusajja ayenze otandika okukankana bakugambe nti omusajja azadde ebbali otandika okukankana ebyo byabo abatannalaba abamu ku ffe omwana omuzaala ne tukugamba mukebeze DNA etulaba oba waffe abamu ku ffe ogenda genda oyende okomewo tukutunuulire ng'abatakulabangako ng'abatakimanyi nakiko nti oyenze lwaki tubiraba nti si bipya gye emizannyo gyammwe bwe obuntu bye mubeeramu ebitagattako ne mumpogoma ne mujjanga n'ebisiraani ate ffe abakyala ffe tubonaabona nti nze ogenda kunsiga obulwadde buli ddakiika mbeere mu ddwaliro n'ejjanja bisenga mbeere eno ntuya neno olw'essanyu lyo so beeba abasajja likes of Jack kirungi nnyo nze kyansanyusiza nti Brisha ebintu bino abitegedde mangu ate ekirala abaana abawala mulekeraawo okugatta ssente zammwe n'abasajja abasajja baneno njagala mukimanye some of them are users segenda gamba nti bonna mulimu abalina abasajja nga babenyumirizaamu abasajja baabwe balungi babakoledde ebintu babadde bombi nze nsiiba ndaba programs z'embaga ndaba abakyala ebintu bye banyuma ku babba baabwe musajja byanyumya ku mukyala we n'ebintu ebirala nonda kiti abasajja baba tebayenda baba bayenda naye atwala mukazi wa mutuusizza nga waali nga ekyomuwendo kati gwe Brisha love egenda kuziba amaaso akasajja ako kakulimbelimbe olw'okuba kali bulungi nnyo mu buliri kakulyeko sente zo wagenda kubonaabonera famire yo ina abantu b'owa sente atodde muziwa omusaswangule gyako yonze nno musanga nnyo ewaluna mu biru n'abakazi abalala mulaba emirundi mingi era oluddako nze nja mukuba ekifaananyi mu mutimbe buli wamu lwaki abasajja musuusizza akamanyire eri abakyala mwe mwagala mubeere eyo ffe tubeere committed jjukira you're being committed ku muntu atali committed gy'oli n'ayagala akutuuzaawo talina gy'akutwala tewali kye mwogerako mu kifo ky'okwogera ku bintu ebibatwala mu maaso eva muba mu kwenyiigira Jack oyenda n'anyiiga Brisha oyenda n'anyiiga ebiseera ebisinga mwewoza mweyenda buli omu talina bukakafu ku munne ne munyiiga mu budde bwe munyiigiramu mwandibadde muyiiya nnyo ne mutuuka ku kibatuusa mu maaso mulimu kwenyiigira kati nneeyo yagala obbagamba tiba relationship eba comedy yenze Sheila Adita twesinkanayo mu butambi nga webuti kamanye endowooza zammwe mbagala nnyo